Morini banaye balijja kunzita sawa 8 bandise nkukobeire ngayo toli bitwala nga bituufu yenze balijja kunsuulayo bansule bakobye nti bana bandireese ssente nze nange Uganda naye badeemye ekitegeeza balinga nga boosi oba abasasuli abaguze n'ebyo ebyange abaana bange mubandabire mukuuma abaana bange. Twistalk ye YouTube channel kwoli amanya bampita twisa okuba nti mbatuusaako amawulire. Embeera yo eyongedde ddala okuba nti ate etabuka naddala ku sayidi y'abannyinaffe basisita baffe Bankuba kyeeyo. Osobola okubayita bakadde amabambi. Stories zino zinkwasiza ddala ennaku okuba nti nga nzikola naye ate munnange tewali ngeri ate gye tuyinza kuba nti tuyambaganamu oba tuyambamu abantu bano nga tusobodde kuba nti tusharinga stories nga zino. Essaawa zino bagenda mu maaso n'okuba nti bongeredde ddala okuyita mu mbeera esinga okubeera embi nga bayita mu mbeera esinga okubeera ddala ey'ennaku ey'akazigizigi obulamu bwabwe butwalibwa tulabye bangi baggyibwamu ensigo babonyaabonyezebwa kugamba Omuwarabu afuuse Omuwarabu ku Ssemazinga Africa kuneeno. Tetumanyi kyakukolera Muwarabu naye ye Omuwarabu alabika agenda kumalawo mazi baganda baffe bano. Omukyala gw'olaba oyo Bambi yabadde agezaho okuba nti ate alaajana ng'agamba nti bagenda kumutta era we ziwera ssaawa 8 bagenda kumutta bagambye bagenda musalaasala. Oba osobodde okuwuliza akatambi ako so okuwuliza ki kyagezaho okuba nti ate ayitamu n'olira obulumi bwagezaho okuba nti ate experiencing atuse n'okulukusa amaziko. Mulaba mukyala akuliridde mu myaka naye alabika yagenda ebweru okuba nti ate akolerera abaana be basobole okuba nti ate babeera obulungi. Oba okitegeera teri muntu akwata kubo ogenda Saudi Arabia eyo oba Dubai nga ali bulungi. Oba okitegeera omuntu agenda eyo mu Bawarabu nga alina ekiruubirirwa kye kyayagala ng'ayagala afuna akasente ke bulungi nnyo asobole okuba nti ate alabirira famire ye. Oba okitegeera naye munnange bijja bubi bw'atuuka yatembeera n'ekyuka. So nabawode ne ka video akalamu akalabye nga waliwo bannyinaffe abaasibibwa mu kiyumba emyezi 2 nga tebakola ekitegeeza nga babatwala ng'ewatali mirimu. So tuveeyo banange tuyambe abantu baneeno. Gavumenti wenna omukulu gy'oli tulaba President Museveni yagenda n'akyalako ke Saudi Arabia n'agezaho okuba nti ate ayogera n'omukulu President wa Saudi Arabia naye tewali nkyukakyuka. Bannayuganda bagenda maaso n'okuba nti bongera okuttibwa. Bannayuganda baggyibwamu ebitundu byabwe eby'omunda organizi zaabwe baggyibwamu ensigo ne zitundibwa. Oba okitegeera tewali kikolebwa. Gavumenti yandibadde evaayo ne takinga step ku nsonga eno. Bakadama bangi bafudde tewali kikolebwa. Oba okitegeera story nga zino zitukwasa ennaku okuba nti tuzikola naye munnange yene engeri naffe gye tuyinza okuyambamu abantu bano. Gwe wenna amanyi omukyalo oyo osobola okuba nti ate okontaktinga famire ye akavidiyo kano mukatambuze kasobola okuba nti katuka n'abakwatibwa ku nsonga eno. Oba okitegeera embeera si nnungi eri bannyinaffe babeera mu kutya bakolera mu kutya. Omukyala agamba yabasabye ssente ze bazimuwa agende ne bagaana. Oba okitegeera so tetumanyi ensonga zino mwana abo Omuwarabu ye afuuse Omuwarabu ku Ssemazinga Africa agenda maaso n'okuba nti atulugunya okubonyaabonya abantu naddala bannayuganda. Si bannayuganda bokka lwakuba nti essa zino bannyinaffe be tulaba naye abamawanga balaba bannakenya biki bonna bakaaba baweereza abantu baabwe obutambi nga bali mu maziga bakaaba. Tuveeyo tulwanirire abantu bano basobola okuba nti babeerako obulungi. Twistalk ya YouTube channel kwoli amawulire nga gano gakyajja mubeere bulungi mweraba.